abakazi tebambalanga abasajja tebambalanga engoye z'abakazi n'abakazi tebambalanga engoye z'abasajja. Men likewise should not wear women's dresses. I say, yeah. Why should I wear women's clothes? Why should they wear men's clothes? They said, but why Then he said, why do women wear long pants? My response, Still Hope, they Still Hope tuna Age Media. Kakiripa katini kenso kuterayo kamusumba Robert Kayanja. Ngadamu ku bantu abagamba nti empale teziteekeddwa kubanga zambalwa, especially nti naddala ku Miracle Center Cathedral abavubuka okuviira ddala ku maama katuti konna kakolaki kajjula mpale. So abaanukudde manyono omusajja ye mutwalwawo okwanukula naye ndowooza kimusuukako ng'omuntu n'addamu n'akolaki n'addamu ate n'ayanukula. So buli omu alina endowoozayo ku mpale, naawe olina endowoozayo lwaki empale toteekeddwa kubanga ozambala. Abamu bagamba za sitaani, abamu bagamba zitwala magombe, abamu ne bayita ekyawandiikibwa omukazi talina kwambala kya musajja. So buli omu alina endowooza ez'enjawulo, n'endowooza mwe mwenna abadde balina ebibuuzo lwaki omusumba tagamba ku baana naddala abavubuka ku Miracle Center Cathedral lwaki bambala empale. Ndowooza kankuteereyo full video eyo ayadde kikanga 3 tunama tugenda kujja tugimenyemenye. Ndowooza uliriza bulungi analysis y'omusumba Kayanja. Somehow somewhere ogenda kukiriziganya naye, somehow somewhere togenda kukiriziganya naye okusinziira ng'omwoyo wagenda okubanga ate akulungamya. We tunaalekera okulembera omwoyo wa Katonda atujja kukola meesi. Togendera ku gundi yagamba empale zimbi, gundi yagamba empale simbi. Njagala okulembera omwoyo wa Katonda yakuwe the right answer. Kitegedde wali abantu nga Katonda yennyini yabajjira ku mpale, wali abantu nga baba ku mpale okusinziira ku bye bawulidde. So njagala Katonda akulungamye, sooka omuwulirize mu dakiika zigenda kubanga 3 then tukomewo. One time I was helping someone. He sent me a text. Yampereza text message. And he said, Musumba. Nagamba pastor. In fact, it was why do women wear long pants in the house of God? They send me scriptures that women ought not to wear men's trousers. So abakazi tebambalanga abasajja tebambalanga engoye z'abakazi n'abakazi tebambalanga engoye z'abasajja. Men likewise should not wear women's dresses. I say, yeah. Why should I wear women's clothes? Why should they wear men's clothes? They said, but why abakazi bambala empale? Then he said, why do women wear long pants? My response, first of all, I prayed for him. And then the Holy Spirit told me, you are dealing with the demon of legalism. I came to let people free. And he's binding them in a jail cell. So the Holy Ghost made me research on trousers. When did these trousers and pants begin? I came all the way from Genesis. Genesis. All the way. When God created a man, they never created them with clothes. They were naked and not ashamed. Whether male or female garments, the badge that reveals that sin came is clothes. You're not hearing me. We were not created to dress in clothes. Let me show you. When Jesus rose from hell, from Hades, the clothes they wrapped him in. Where did he leave them? Where did he leave them? Where did he leave them? In the grave. The ones used to use to, the soldiers had the ones they wrapped him in, he left them in the grave. So where did the clothes he wore? He wore the glory of God.
ng'asobola n'okuyita mu bisenge. He will even walk through walls. Kati ffe tuba tukyali ku mpale. If you are still arguing over trousers and pants n'amakooti and jackets, zitusanze. what be tight? Twandibadde tugamba We should be saying, Mukama twambaze ekyambalo eky'ekitiibwa kyo. clothe us with your glory. Tusobole okuyita mu bisenge. May walk through walls. Kale ndowooza okusinziira ku bigambo bye owulidde nti atuzizaayo mu lubereberye nti Adamu ne Kaawa tebaalina ngoye bwe Abatonda, naye ate tewaali kuswala, nga tewali sheemu. Okuswala kyekibi nti bwe baamala okwonoona ne batandika okwambala, nti akabonero akasooka nti ekibi kyatuyingira kwe kubanga twambala engoye. Kikabonero number 1 nti tuswala mu lubereberye nga Eva ne Adamu bakyali mu kitiibwa kya Katonda. Jasoma Genesis chapter 3, Genesis chapter 2 olabe nti tebayambala bali ninga teri alaba munne nti onaaliwo ati tewaali kuswala. Naye ekibi kasita kyabayingira okuswala ne kujja nti okwambala engoye ne kutandika okubaawo, nti engoye kabonero ka kibi. Jjajja baffe bamala okwonona ne batandika okubanga buli omu alaba munne nti gw'oliwo oti, naye tebayakola ki, tebyala. Onaabuuza Yesu we yazuukira engoye ze baamutwala nazo mu ntaana ziruwa? Yazirekayo. Era ne mu bitabo batulaga obulaba ebifaananyi baterura engoye zakola ki, zasigalayo. Mbu ze yazuukiramu zo zaavaawa. Weebanga zino ze baamuziikamu zaasigala. Then we yazuukira yajja ate ng'ayakayakana zo zaavaawa. Kitegeeza nti Yesu yazuukira yali mu kitiibwa kiri ba Adamu ne Eva kye baalimu nga tebannaba kwonoona. Bw'obeera mu kiri ekitiibwa, ekibi kibeera wala gy'oli. So yagamba nti zino engoye si ze ziraga nti omuntu mubi nnyo, omutagenda agenda mu ggulu. Wabula kye tulina okuba nga tulwanirira kwe kubanga tukabira Mukama atwambaze kiri ekitiibwa. Ziri engoye ez'obwakatonda Eva ne Adamu ze baalimu. Yesu ze yazuukiriramu engoye ez'ekitiibwa ezo. Naye zino ezikoleddwa abantu zino niwe banagana okwambala empale n'oyambala ebiwanvu ng'omutima muvundu, ojja genda mugeyeena. Oyagala toyagala. Ebigambo by'Omusumba Kayanja. In simple terms, tuve munda tutandika okwambala nga tuva munda. W'onootandika okwambala ng'ova munda, Katonda mwennyini ajja nakugamba nti ekyo kireke, ekyo kiveeko. Naye we tunadda mu bino bw'ate ABCD tumala biseera. So ye analysis njowooza naawe engeri gy'ogiwuliddemu ojja tuwa comment. Naye nga nze personal nze I don't support. Sikiriza mukazi kwambala ki, akwambala mpale. Sisaana omukazi ayambala empale nkulabira mu kifaananyi kirala. Wadde Omusumba analysis yalese nze njirabye ennungi, erimu spirituality. Oyinza okukanya naye, oyinza obutakanya naye. Okitegera nze ntera osaasira bantu mu abawesitinga obudde mu comment nga muyomba. Waliwo awo omuvubuka bamuyita simanyi Ronald, message ze zireeta Ronald, you are wasting time. Kubanga gw'oba olina obutakanya ne Kayanja, tosobola kuwaliriza there is still hope obutateekayo Kayanja. Alina byakoze ebirabika ku gwe, biki byokoze? Simuwolereza. But when someone has done something ekirabikako, we need to appreciate. Teri naawe lwakuba tetumanyi gy'obeera, tetumanyi gy'osabira, naye naawe olina ensobi ezizo singa zitegeerekeka naawe baalitandisa okukomentingako. So tuba n'ensobi ez'enjawulo. Naye ate tekireetera nsobi ezo okubanga ate ekirungi ky'omuntu kyakoze kijjibwawo. Kakati nga there is still hope, tojja tuwaliriza nti tulekerawo teekayo posti za Pastor Kayanja. Era bwe tubaako ne kyetulaba nga kyetaaga okuba nga
kiteekebwayo bakyogerebwako. We do that. Tetuli wano ffe kulwana ntalo zammwe gwe Ronald n'abalala. Kakati gwe okuwalana Kayanja ofuna muki oyingira eggulu. Gwe omuwalana n'oyingira eggulu. Kayanja tamanyi oba gy'oli mu nsi oba toliyo. Let us stop wasting time. Owalana to n'oyingira eggulu. Owalana Ssenyonga n'oyingira eggulu. Owalana Seroda n'oyingira eggulu. Ebyo ebintu bya nonsense eby'ekite ebyo tubiveemu. Ekitegera? Gw'oba omuwalana nga ggwe ate ffe tebitukwatako gw'omanyi n'ennaku yo olina ebizibu ebikumala bingi. You people we have enough problems to address. Olina ebisobola okulemesa eggulu singa Yesu akomawo nga ekisookera ddala bwe bukyayi bw'otulaga mu comment. Ekyo nakyo kikulemesa okugenda mu ggulu. Kakati twekoleko tuve mu mpalana gundi bulaki gundi mumuteekayo. Asi gw'otulagira. Gw'olaba nga gwe tuteekayo tomwagala tandika YouTube channel eyiyo tandika omukuba nga gw'oyagala mwogereko byonna by'oyagala ebibi. Ababyagala bajja kufollowinga. Wano tuliwo okuyiga. Oto tuliwo okuwalana tetuliwo okukyawa. Ye woowalana omuntu oyo oba omusumba oyo n'oyingira eggulu. Ebizibu by'olina ne bigwawo. Ennaku gy'olina amabanja ne gaggwawo. Ebikukuba ekiro ne bigwawo. Kiki ky'ofuna? Nothing you achieve. So tulekera okwonoona obudde. Ekyo nkiyisizaawo mu nsonyi olwakubanga abantu abamu I don't know their mindset. Naye ndowooza owuliddeyo omusumba n'alisisiye. Sigenda kubanga ate njiddamu. Sigenda kubanga njiddamu. Naye nsaba nti buli omu alina omwoyo wa Katonda amuluŋŋamya. Katonda waba yakugamba empale embi ziveeko. Okitegedde? Zeesonyiwe. Nze Jamiru nange nze nkuwavye yange nange sisemba. Naye nkuleetedde okwanukula Kayanja kwaleese eri abo bonna. Kuba abatalaba Channel 44 baba batalaba byeyo nti kuli katuuti kakeeyo bo beekubira mpale tebabiriiko ebyo. Bambala empale ne mami azambala bo tebakiraba mu buzibu. So abantu babadde n'ebibuuzo bingi. Kyawandiikibwa Musumba takisomanga bikiso. Abaanukudde. Ebyo byabaanukudde si bya Jamiru ne Daily Still Hope bibye nga Musumba Kayanja. Oli waddembo bigaana, oli waddembo kola ki okubikkiriza tetubikusibyeko. Neffe twagadde tukuwe ekifaananyi. Musumba badde tayanukulanga kibuuzo ekyo. Bantu badde babyogerako kuva dda waki baana beeyisawe bati katuuti bambala empale. Kakati Musumba yakuwadde view eyiye. N'agendako ne mu biblical principles n'ajjayo ng'omwoyo yamuluŋŋamiza. Kakati kiri eri ggwe either okukkiriza okubigaana okuba weebuuze ku Katonda. So kiri eri ggwe. Nga ffe Daily Still Hope affe tukwanjulira ensonga ate ne tusaba omwoyo wa Katonda akole ki akuluŋŋamye. Twabagamba yeetaga link ebirooto okwolesebwa n'ebintu ebirala ajja mu comment section. Waliwo yabuuza ekibuuzo nti omukazi akkirizibwa okusiiba ng'ali mu period. Jangu kusaba linki ekyo tugenda kiddamu ku channel yaffe ey'ebibuuzo. Bibuuzo era bibuuzo okuloota okwolesebwa answer video eyo tugenda kuba nga tugiteekayo saayo n'okuva kati. Omukazi akkirizibwa okusiiba n'okusaba ng'ali mu nsonga ze ez'ekikyala oba ez'ensonga. So ensonga ezo tugenda kuba nga ate tuzikola ki tuzikwatako. Naye mukulika mwena abagenza mu service ne musinza omutonzi Mukama abawo omukisa. Toza tetugenda kuba nga tusukka wano ate kyo twagadde okuba nga ate tubaleetera. Atujja kulaba ne programu zaffe zonna ez'enjawulo ezigenda mu maaso n'abagenyi baffe bonna betukyazizza. Tubasaba bonna betuleeta Mukama abawo omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okwawula. Ffe tujja baleeta waaye kubanga twagala tukulage ensi ey'omwoyo level kwetuuse oba ensi kwe tuli sitaani waatuuse mu kulimba ate ne Katonda waatuuse. So tubaleeta omanye buli wootamanya bigenda maaso mu nsi obeera blinded. So tubireeta mu byonna lwaki tukikola twagala Mukama akuwa omwoyo w'amagezi nga ne wonoogenda wa ne wonoogenda wa osobola okwawula nti omuntu ono mutuufu omuntu ono ki si mutuufu. Naye nze byonna nsaba Mukama abawo omwoyo w'amagezi kubanga sitaani ali waggulu nnyo n'obulimba bw'ate
buli waggulu. Waliwo yangambye lwaki mubawa platform? Si ffeffeka abalina platform. Niwe tunaaba platform bajja genda ewalala. Ate ne ewalala mubeerayo. Mikutu mingi mu nsi yonna. Kitegeera. Ate ewalala gye balaga tebababuuza bibuuzo nga ffe tubabuuza. Babaleka ne boogera ne babalaga nga boogera amazima. Kati ffe tubayita ne tubakubamu ebibuuzo ne bibakubamu ebituli ne mutegeera. Nze mba mmanyi nti eyo gye mubirabira ebibuuzo bye tubuuza bino bibaleetera omuntu engeri gy'addamu ekibuuzo. Mutegeera nti ono ali kupanga, ono oba ayogera ki? Ayogera mazima. That's why you bring them. So newe tunaagana obbaleeta si ffeffeka abalina YouTube channel. There you go. Bajja genda ewala. So ffe tubaleeta ne twagala okuba nga tubakubamu ki? Tooki. Ate naawe twagala okulaga ensi weetuuse. Ndowooza mbaagaliza amakya amalungi. Mubeere bulungi. Mweraba.